kwaniriza asobodde okuba ate nga neero ddamu okuba nga otwegattako wano mu Emboozi Za Buganda omukutu Disani Kyeswa journalist nakutegeezako ko tujja kubanga twongera okubanga tufukuza ebyafaayo bya Buganda kuwa gye yatandikira ebintu ebyenjawulo byateekebwawo bitya kubanga biyitibwa amannya ge biyitibwa n'empisa ez'enjawulo tukimanyi buli nnyo nti buli kimu kibaako entandikwa yaakyo oba kyoyinza okubanga oyita obuvo bwakyo. Twalaba Buganda mu katundu kaffe akaasooka ne tuba nga tutunuulira Buganda nga bwe yali muwawa ne tugitunuulira nti yabangamu ne bakabaka abaayitibwanga bamagambo twabangamu n'olulyo olulangira bwe twalaba lweyisanga mu ngeri yasobola okubanga lweyisangamu eyawukanangako obaolyawo kweno eriwo kati n'abantu abaayitibwanga abalasange mu bwakabaka obwo tebunakubanga bufuuka na bwakabaka nga bulasobola okubanga tutegeera olunaku olwaleero tujagala tubeere nga tutunuulira Buganda eno efuuka etya Buganda eyitibwa Buganda etya then tulinawo bakabaka abangi tumanyi nti kabaka kintu ye kabaka eyasookera ddala kati njagala tubeere nga tunnyonnyoka the first Muganda then kabaka kintu n'ebigenda okubanga bitambulirako oba oliyawo tuconnecting olwo ne mu Buganda gye tulina kaakati mu kaseera kaneeno bakabaka batandika batya n'enfuga yaabwe beeyisanga batya mu biseera ebyo oba byawukana nnyo n'ebyakaseera kaneeno. Nkujjukiza nti senga obeera ng'osubscribinze ku channel yaffe Disani Kyeswa journalist then nosobola okubanga osharingako ne banno n'obakubiriza nabo ne babeera nga basubscribingako ndowooza tujja kuzza enneeyisa entuufu mu bantu. Tukimanyi nti obuwangwa bwawukana ku balala bye balowooza oba obuwangwa bwawukana ku backwardness obuwangwa bwawukana ku bwaffala kyenyiza okubanga ngeza okubanga okutegeeza mu kaseera kana atamanyi ndowooza ne mbulamu atuuka achivinga bitini omuntu amanyi ekitondooza ne mbulamu atuuka ku bitono nnyo akkiriza tubeere nga tuyiga obuwangwa tubeere nga tumanya buvo n'obuddo nakutegeezako tugenda kubanga tutandikira mu bwakabaka bwa Buganda naye tunaava mu Buganda tugenda kutalaaga bwakabaka bwonna obusigadde luyinza okwetanga nga abyogedde mu Luganda naye history tukimanyi nti tomumanya by experience wabula tusoma musome oba oliawo novaayo nobanga ogezaako okubanga osomesa abalala ndi ne munnange Sepiriya Kibiru tugenda kuba ate nga twolekera kabaka kintu tumunnyonnyoke n'ekintu the first Muganda tumanyi kiriwa ekituufu nkwaniriza ate n'olwaliro muganda wange nange ndi musanyufu nnyo okuddamu okwogerako nammwe okubasomesa ebyafaayo ebyaffe ng'Abaganda. Waliwo enjawulo wakati wa kintu the first Muganda ne kintu kabaka. Abawandiisi abamu bagamba nti kintu the first Muganda yaliwo ku butonzi obw'ensi eno ate nga bweyongera maaso okusoma mu bitabo biraga nti obutonzi bw'ensi bwali wano wennyini mu nsi gye tulimu era aba UNESCO mu katabo kaabwe volume 2 akatabo kabayita aka volume ey'okubiri ku byafaayo ebyensi bagamba bawandiikamu nti emyaka 5,000 emabega n'okweyongera abantu bokka abaali babeera mu nsi baali babeera mu nsi eno mu kitundu kino ekya East Africa wakati w'ennyanja Nalubaale gye tuyita Victoria n'ennyanja Tanganyika ate kumpi n'ensozi ze bayita Mountains of the Moon, Mountain Kilimanjaro ne Mount Rwenzori nga zonna ziri mu kitundu kino era nga tewali bantu balala bonna abaali babeera mu kitundu ekirala. Kati bwe bagamba kintu the first Muganda nga bagamba ye muntu eyasookera ddala okubeera ku nsi mu kitundu kino mu Buganda muno nti ye muntu eyasooka okubeerawo. Ate abawandiisi abamu ne bagamba nti kintu ye muntu eyasooka okujja mu kye bayita Bantu migration n'abeera mu kitundu ekya Buganda. Kati ku ebyo ebibiri toyinza kumanya kiriwa kubanga tewalinabaawo bukakafu ddala bukakasa ku ebyo ebibiri naye nga tumanyi nti mu Buganda wano omuntu eyasookera ddala yali ayitibwa kintu era kintu oyo bajjajjaffe baalugera nti yabeeranga mu bitundu ebyekyaggwe n'ente ye musira nnumba
ng'abeera ku nsi nga musajja munaku ng'aliko yekka okutuusa Nambi muwala wa ggulu bwe yakka n'amusinkana n'amwagala era olugero bwe tugenda mu maaso bwe tulaba engeri Walumbe gy'ajjamu ku nsi n'atandika okutta abaana ba Kintu ne Nambi. Tolaba nga kiringa ekikonekitinga n'ekyabazungu Kintu da first Muganda. Kati otunulira olugero lwaffe olwa Buganda tolaba nga biringa ebikonekitinga. Anti bali bakoppa ffe ate baalina kati batuula mu lugero lwaffe ne bagamba batuula mu byaffe ne babinyumunguzaamu ne bakola ebyabwe kubanga ebiwandiikibwa mu Bayibuli ku Adamu ne Kaawa aba olugero olwo luwandiikibwa ani lugambibwa okuwandiika omusajja gwe bayita Musa oba Osasef. Musa oyo yali wano mu Misiri yali ekomawa Misiri yali etuuka mu East Africa mu biseera ebyo. Musa yazaalibwa ku mugga Nile kitegeeza engero zaffe yaziwulira byonna ebyaffe bino bye twogerako Kintu ne Nambi yabiwulira kubanga yali wano ku mugga Kiyira. Kati ye bw'atuuka ne batandika okusalawo okuwandiika ebyabwe kwe kunyumunguzaamu n'atabikamu kubanga ebintu ffe bye twogerako bya myaka gyadda nnyo. Bano ebiwandiike bwe bagenza okubiwandiika wano jjojjuuzi emyaka egitawera na 2000 bwe batandise okuwandiika naye nga ffe bye twogerako bya myaka nga mitwalo n'okugenda mu kakadde mabega. Olugero olwa Kintu oyo ne Nambi Walumbe bw'ajja ku nsi n'atandika okutta olwo ne basindika omulokozi gwe bayita Kayiikuuzi agezeeko okuyiikuula Walumbe amuzze. Katugamba n'owulira buli musisi waayita Kayiikuuzi aba akyanoonya ku Walumbe. Ate bo Abanyoro nno babagamba nti waliwo omukama omu ku bwe baasibira wansi ewa Nyamiyonga nabo olugero lwabwe lukyukamu kyaba alwana ogezaako okuva mu bwakabaka obumwe bamusibira obwa wansi mu mulembe giri egy'Abachwezi n'Abatembuuzi. Bo bagamba nti bw'owulira Musisi baba oyo kabaka bukulu eyaliko gatekeeper wa Isaza. Omanyi amasaza ga Buganda erinnya twalijja ku kabaka Isaza gafuuka amasaza. Isaza omukama we Bunyoro oyo mwe muva ekigambo essaza. Amasaza we gakozesebwa Bunyoro kitala kubanga n'abagambye muwawa yali wansi wa Bunyoro kitala. Buganda we yeetongola n'efuuka obwakabaka ate n'etwala ebintu bingi nnyo okuva ku Bunyoro kumpi kugisinga n'etuuka okuseera n'egisinga n'okugisinga naye nga kati ekigambo essaza kyali Isaza eri. Kati Kintu waliwo oyo Kintu gwe twogerako oyo Kintu omuganda eyasooka naye ate ne wabaawo Kintu owookubiri gwe twogerako nga Kato Kintu nga mulongo we ye Waswa Winyi ye Isingoma Rukidi Mpuga. Naba nti Buganda eri mu Bunyoro tetuli Banyoro buli Muganda alimu omusayi gwe Bunyoro oliwa buli Muganda Munyoro era olwokuba abantu abamu tebaagala kukikkiriza nti tuli Banyoro nti Banyoro wakale tugale tuli Bachwezi oba gasanga kye banakkiriza tuli bagatte nnyo kubanga Abanyoro abo boolaba bagatte. Abanyoro balimu omusayi gw'Abachwezi balimu omusayi gw'Abatembuuzi be basooka okubafuga Abachwezi ne balyoka baddako kati balimu n'omusayi gw'Abaluwo kubanga kati omukama we Bunyoro afuga muzuku Abaluwo Luwo Babito dynasty yefuga Bunyoro kati. So Omunyoro yenna alimu omusayi gw'Abatembuuzi ogw'Abachwezi ogw'Abaluwo n'ogw'abantu bennyini bayita Bantu abaatambula ne bagenda ne basenga mu kifo ekiyitibwa naffe Buganda tuli omwo. Naffe Buganda tulimu omusayi ogwo gwonna. Kati waliwo Kintu oyo gwe twogeddeko waliwo ate ne kalogedde ku Kato Kintu kati tuli ku Kato Kintu afuuka kabaka. Waliwo enjawulo nnene nnyo ekisooka bw'otunula mu myaka gye baalimu tebayinza kuba muntu omu kubanga oli ku butonzi oba emabega ennyo ku Bantu migration. Kati nodda ku Kintu ono afuuka kabaka mu 1200 wakati wa 1220 ne 1330 awo wakati awo wagambe okubeera olwokuba bannafyayo abamu bagamba Kintu ajja afuuka kabaka mu 1330 ate bannafyayo bane bagamba mu 1225 awo bwe bagamba. Kati wakati w'egyo emyaka Kintu gwe twogerako kabaka wagambibwa okulamula
n'ekintu oyo ebimwogerwako mwalabye ebisiige by'abassekabaka ebyasiigiddwa bye basiize nga tebaalabwa nako kufa abaliwo kati ekintu mwalaba engeri gye bamulagamu nti yali musajja mulwanyi era bw'olaba enfaanana ye nga ayambadde nga yakirwanyi ono kintu kigambibwa nti kintu yazaalibwa wano mu luse lwa Ttonda era nga abajjajjaabe abamu ba luse lwa Ttonda abamu abawandiisi ebyafaayo bagamba yazaalibwa mu luse olwa Ttonda n'ava ku nsi kuno kitaawe n'amujja ku nsi kuno n'amutwala alambule ensi ez'enjawulo alabe ebintu bwe bitambula ewalala era kigambibwa kintu bw'ava kuno n'agenda n'abeerako nnyo mu nsozi z'amasaaba gye tuyita embaale leero n'abeerayo nnyo ebbanga ddene kyova olaba ab'emasaaba bagamba nti Buganda twava mu nsozi zaabwe nabo bagamba bwe bazaala Buganda bagamba bwe bazaala Buganda batuzaalanga bangi bunyole tuzaala ate ne bamasaaba nabo batuzaala anti bamasaaba akakwataako olw'okuba nti ono Kato omulongo Kato yagenda n'abeerayo ebbanga ddene naye kigambibwa bw'amala okuvaayo ate n'atambula n'adda mu nsi ye Ethiopia omuganda gyayita bu Ethiopia mu Ethiopia eyo n'agenda era kigambibwa nti bw'atuukayo nayo n'ayigirayo bingi nnyo ku ntambuza y'obukulembeze n'alaba ebintu bingi ebitaali wano mu muwawa era oluvannyuma bye yaleeta ekyali muwawa atambula mu bifo eby'enjawulo kati watuuka ekiseera nga muwawa eno efugibwa omusajja jjajja nga ayitibwa Bemba musota yasembayo ku luse lwa Ttonda Bemba musota luli lwe twali twogera twaga nti waliwo kabaka gwe bayita Bukulu wa Dakimalempaka Bukulu wa Dakimalempaka oyo agambibwa okuba nga yazaala kiwutta kyasooka Nankere jjajja w'ekika kya Nankere w'ekika kya emmamba eyakakoboza omukulu w'ekika ky'emmamba eyakakoboza ate n'azaala ne Bemba musota twalabye nga Bukulu bwadda alina muganda we Buganda kitegeeza ne Buganda naye yali awo yali wa Luganda ne bano Buganda nga muganda wa kabaka Bukulu bwa bwadda kati Buganda bw'agaana okubikka akabugo ne banyiiga abataka ne baleeta kiwutta kyasooka ne bagamba n'akola emikolo era n'afuuka yali mutabani wa Bukulu bwadda kiwutta kyasooka bamala okukola emikolo naye najjukira nti ono Buganda abantu bamwagadde nnyo yaganja nnyo Bukulu bwadda kyava ajjamu enguugu gye baali bamututise enguugu singule enguugu eyo era abaalaba amatikkira ga kabaka enaggalabi ne buli matikkira kabaka eyo gyayambala eŋŋanda engule eŋŋanda ebaako ekyoya mu makkati ekyoyo kyefaananyiriza kino nga kiri kana akabeera wano wakati bwe kati wakati eyo gye bayita enguugu eri ng'eddiba ly'ekisolo eyawukana etya n'engule engule nzungu enguugu ŋŋanda ekolebwa mu nnono erina ab'ebika abagikola abengo be bagikola be bagiwunda sinakukola kuwunda be bagiwunda kati bw'akwata bw'ati yalina enguugu nga bagimwambazizza abataka bonna bakozeeko emikolo afuuse kabaka naye n'agamba Buganda aganjizza nnyo abantu bamwagala nze okumuggyako obwakaka ate ng'adde atambuza bulungi kijja kuleeta obuzibu abantu bayinza obutanjagala ne bankyawa najjamu bw'ati enguugu n'agimwambaza n'agamba eno ensi ebadde yange naye njikuwadde okutuusa kati kiwutta kyasooka oba Nankere aliko ayambala enguugu ku matikkira n'agijjamu n'agyambaza kabaka n'amuwa obwakabaka nti obwakabaka bwali bwange naye tujjukira awo mu luse lwa Ttonda ono kiwutta kyasooka enguugu tegeeza omuntu yekka ayambala ku nguugu aba Nankere agyambala era n'agijjako eyambalwa abantu babiri mu Buganda kabaka ne Nankere agyambalamukko n'abaana n'agiwa kabaka n'amugamba ensi ebadde yange kubanga Nankere yalina okufuga ensi agiwa Buganda Buganda agambye okubajja taata wa Kato kintu Obuganda mu kufuga yazaala Kato kintu abamu bwe bagamba naye wakyaliwo ebibuusabuusibwa awo obuzaale bwa Kato
bwennyini naye ng'abawandiisa bamu bagamba nti Kato azaalibwa Buganda. Yali yazaalibwa Buganda, yali yatambula butambuzi. Kati Buganda oyo ye jjajja w'ekika ky'effumbe, ye yatandika ekika ky'effumbe. Ate Buganda amannya ge yali Nalusiri. Nalusiri naye bw'atuuka essanga ayambala ensimbi nga bw'olaba nzambadde bwenti. Ngaze weeteeseteese bulungi. Bwe yayambalanga ensimbi n'azambala ne yeetonaatona ku maliba. Bwe yayambalanga amaliba g'ensolo gonna nga kuliko asibyeko ensimbi eŋŋanda ne batandika okumuyita Walusimbi. Erinnya ly'abeffumbe erya Walusimbi kwe liva. Nga n'effumbe nalyo ebyafaayo bigagga nnyo mu Bwakabaka. Kati oyo Buganda Ntege Walusimbi yatandika oyo Kabaka Buganda Ntege Walusimbi yatandika ekika ky'effumbe ate n'abeera afuuse kabaka nga kabaka ate n'atandika ekika eky'effumbe. Kati ye bw'azaala mu batabani be Kisitu n'atwala Kisitu yamuddira mu bigere ng'amaze naye okukisa omukono. Naye Kisitu yali munafu nnyo. Kisitu bw'aba omunafu Bemba musota n'akozesa omukisa ogwo okuwamba. Bemba musota ajjuke yali muganda wa Nankere. Wa Kiwutta kyasooka. Kiwutta kyasooka agabye Obwakabaka. Mutowete yasanyuka. Obwakabaka tebunnagendako mu baana baddako bukyali mu baana abooluganda. Bwe butambulira. Buvudde bukulu bwa wadda abuwadde kati bukulu bwa wadda Kiwutta kyasooka. Kati buvudde mu abo buzze mu baana baabwe. Mu baana baabwe. Kati mpozi Buganda yazaala bano. Buganda yazaala Kisitu. Yazaala Kisitu ne gundi ne Bemba. Ne Kato. Ne Bemba. Bemba azaalibwa bukulu bwa wadda. Buddayo gye bwali kalayini kali mu bwali. Bemba agamba Obwakabaka bwali bwaffe. Muganda wange ono Kiwutta kyasooka yawutta n'abugaba. Yakola ensobi. N'agaba abuwamba ku Kisitu. Abuwamba ku Kisitu. Abantu kye bataayagala. Tufunye kati Bemba musota yabuwamba Obwakabaka oluse lwa Tonda lukoma ku Bemba musota. Naye kati Bemba musota okukoma ku oluse lwa Tonda kutandikiraawo ku kuwamba kwa Bemba musota. Bemba musota awamba abantu tebamwagala. Abantu badde baagala mutabani wa Buganda. Olwokuba Buganda abayisiza bulungi. Tegeeza kati kino kiddayo abakulembeze n'eyisa y'omukulu. Webanga family badde beegomba okukulembera. Eneeyisa y'omukulembeze asoose. Kyekipeevingira abaana bano abaala. Abantu okusalawo nti n'omwana we naye kaafuge kubanga naye ayinza engeri gyali omwana w'oli naye ajja tulamula bulungi. Kitaawe tukoze bulungi. Kati Kisitu yali munafu. Kisitu ye n'agamba bampambyeko Obwakabaka omuntu yenna bwagala alwane ajjeko Bemba musota nze kanzireyo ngenda kuddayo mbeere mukulu wa kika ekyeffumbe. Alinawo ekika. Ye alina ekika. Ye alaba ebyekika nga bimusingira okudda mu ntalo ez'Obwakabaka. Kisitu agamba omuntu yenna ayagala kati obubaka ne butuusibwa eri Kato. Kato kintu. Gye yali. Ali mu Ethiopia. Atambudde akyali mbaala agenda mu Ethiopia. Ne bamugamba eno nno Obwakabaka gye buli Entebbe bw'oba ogyagala. Bw'oba osobola okumaamulako Bemba musota. N'agamba nja kumuggyako. Ate abantu nga bamukkiririzamu baani bamwagadde bwe yali wano. Abantu baamulaba embeera ze ne bamwagala nnyo nti nga balaba muntu mukkakkamu amanyi nnyo nga mumanyi nnyo ate ng'akwatagana n'abantu. Kintu azaalibwa njagala tutambulire mu Buganda. Buganda era yazaala Kintu. Abamu bwe bagamba nti Buganda muganda wa Kisitu. Kati Buganda Kintu muganda wa Kisitu. Buganda Obwakabaka yali bwava ku Buganda ne budda ku mutabani we Kisitu. Kato Kintu naye yali muganda wa Kisitu. Kati Bemba ajja abunyakula kwani ku Kisitu. Kisitu agamba abwagala alwane. Abubaka butuuka ku Kintu gyali. Kintu atandika okuŋŋaanya abantu. Abajjawa mu bitundu ebyo gyali abagoberezi olwokuba yali omulangira nga ne bwagenda mu nsi ewala era abaako bayatambula nabo ate bwatuuka eri abantu bwe bategeera nti mulangira nawe ne bamwegattako kati mu bo mwe muli jjajja w'abendiga Mbaale Bosa omusajja yali omugisu kyobula obutaka bw'abagisu buli Mbaale wano era bwe baatuuka wano baatuumawo Mbaale okujjukira eri gye baava.
kati jjajjaawe mbale bosa y'omu ku basajja eŋŋwaŋŋuli mbale bosa alifunira wano bana yajja nali alifunira wano mbale waliwo ngamba kati aligwe bosa kati naye nga yali mbale yamusanga eri musozi Masaba n'amwegattako batambula batuuka mu Ethiopia naye bafunayo batendekebwa ekibinja kye yali nakyo kigambibwa nti Emperor Fasilides owokubiri mu Ethiopia bamusinkana era n'abayamba nnyo n'abawa n'abamu ku basajja okuva mu Bwakabaka obwo ne bajja nabo kati mu bano abo mwe muva ebika ebirala omwo abo ebika ebirala mwe biva ebyajja ne Kintu kati Kintu yagenda n'akuŋŋaanya ebibinja by'abantu bangi nnyo kubanga okumwamulako Bemba musota tekwali kunaanya Bemba yali musajja w'amaanyi nnyo ag'obuntu n'ag'omulamu obw'omwoyo agali spiritual so teyali mwangu wa kulwanyisa era Kintu yamala emyaka 12 wakati we 10 ne 12 mu buyeekera era bano bagamba nti balwana eruweero Kintu yawana nejjajjange yayitibwa eyatuumibwa Mazige naye yalinga kitunguzi kati mu kulwana kuno bwe batambulanga mu bibira eyo ku ttale ye jjajjange kitunguzi ebiseera ebyo ng'akola nnyo ku ky'okukwata enzige ezo byabanga ebyokulya bya Kabaka bayumba mu ttale ebyokulya ebibeerawo kati wokola ku mulimu ogwo okuba nti yalinga amanyiddwa nnyo nga wanzige bamutuuma Mazige ono Mazige aliwa ava ayitibwa Mazige ye mu kaseera kano jjajjaffe ow'empindi ye Mazige kati abo bonna bwe batyo bajjajjammwe bwe bagenda babajja mu bitundu ebyenjawulo ebunyolo n'ewalala kati wano tufuuse tumaze okufuuka Buganda tetunnaba Buganda efuuka ddi kubaka tulaba Kintu akomyewo ajja Kintu ali mu kkubo ajja emyaka wakati we 10 ne 12 alwana yegattiddwako abataka abaaliwo wano bamwegattako mu lutalo kubanga nabo Bemba musota baali bamukooye Bemba musota yali asse nnyo abantu buli yamujemerera bw'ogenda kumpi n'ebuddawo bw'ova wakulembera wano ekyengere Samathias walukagga nsangi kyengera waliwo ekifo kye bayita kitemu ekifo ekyo kijja erinnya ku mulembe gwa Bemba musota waliwo oluguudo mu kitemu ng'ovudde ku luno wankaaki naye olunene naye waliwo oluguudo oluyingira munda lw'osobola okukozesa n'ogenda paka mu buddo oluguudo olwo Bemba musota yasindikanga abantu bagendeyo buli gwe yasindika eyo nga waliyo abatemu abamuttirayo agenda kusindikayo nga yagadde nga waliyo nga tebatusindikayo omuntu gwe batayagala kutemula kati ne batuumibwa mu kitemu ekifo ekyo kikyalina erinnya eri okutuusa kati Bemba musota olw'obukambwe bwe obwasukka yakambwala nnyo kubanga yali kimanya nti abantu tebamwagala ate nga awulidde n'ekintu akimanyi ekintu gyali kati abiwulira era nti Kintu ajja ateekateeka kujja atandika naye okulwana era olutalo lugamba okutwala wakati we 10 ne 12 nga balwana Kintu n'afuna ebika nga 13 mu bantu abo be yakuŋŋaanya ne bakolamu ebika nga 13 ne bajja nga balwana naye ng'alina omulwanyi we wa Lugave mutabani wa Mukiibi yennyini ne mutabani we be bakulemberamu olutalo olwo Olugave nalwo be bannansangwa awo kati baaliwo wano ne beegatta ku Kintu kuba nabo baali bakoowa Bemba bakoowa Bemba ate n'omwagala baali tebamwagala beegatta n'abataka abaaliwo abamu beegatta ku Kintu ne balwana olutalo olwo era kigambibwa olutalo okumanya lw'amaanyi nnyo Kintu yalina okukozesa okujja n'amayembe 6 amayembe g'ente ejjembe gwange amayembe gali ag'omu butonzi amalwanyi agabeera mu bintu ng'enjuki n'ebirala ebintu Kato Kintu abiteekamu ejjembe kubanga ne Bemba musota yali alwanyisa amaanyi ag'omwoyo so olutalo olwo lwali lutalo ddala tulinga bali mu firimu yajja n'amayembe 6 nga galuumibwa ejjembe liyitibwa lubowa ejjembe lyaganja nnyo lye mujaasi omukulu waliwo ejjembe lizinga lubowa amaanyi wano tewali ye mujaasi omukulu mu nsi eyo ey'omwoyo ne balwana olutalo olwo ne batandika okulwana era Kintu n'atuuka essaawa ng'atandise n'agenda ng'awamba ebitundu ebimu mpola mpola
paka ng'alina okutuukira ddala ewaffe ku lusozi budde era awo wendigalamira kubanga ffe abakerekere Buganda twalifugira ku lusozi buddo Naggalabi ewabanga olubiri wewalinga obukulu bwaffe era bajjajjanga bagalamidde awo ku lusozi olwo buddo eno njagala tutuuke ku Buganda tutuuka kati mu lutalo olwo kintu ajja ne basajja be batuuka mu lutalo lwasemberayo ddala lwe bayita olw'ebirumbirumbi olutalo lwe balwanyisa nga bakozesa bikajjo nga babagambye mukozesa amafumu Bemba temujja kumusobola ate n'amafumu nga tebalina gamala gali awo nga basongola bikajjo bakwata bikajjo kubanga ebikajjo biraba bisala waliyo ekika ky'ebikajjo babijja mu Ethiopia byabanga ebigumu era wano biri mu kifo kimu kyokka obwakaka bwa Buganda bwe bulina ennimiro yabwo Obwakabaka bubirina kubanga butegeka olw'emikolo egyokulya kabaka simanyi linnya lya kika ekyo naye ngaebikajjo abakajjo obukalu banywe bayita bunnakasagazi kabaka green kakaluba nakati kayinza bangakeko kubanga ennimiro emu eri emu yokka mu Buganda erimu ebikajjo ebyo biva mu Ethiopia gye bakozesa mu lutalo ne bagenda okulwana naye nga bagenda okulwana Mukiibi yatuma mutabani we yatuma musajja we gwe bayita Nfudu Nfudu yali musajja we omulanyi gwe yatumanga ennyo okuyigga enfudu n'azisala bwe yasalanga enfudu ng'aziggyako ebyo ebigundi ebiwaawo n'abyambala ku mutwe nga helmet nga bwe baba boda kati bwe yabyambalanga kireezanga bw'okuba ekintu kati we musajja we yagendayo ne yeefuula mukwano gwa Bemba musota yagamba musota awo oyagala okufuna amaanyi bakusaleko omutwe gwo gubeere wali bali bwe bajja okkulumba beere nga tebakusangako omutwe nga bakuleka omutwe gwo gujja kwegattako oluvannyuma obeere w'amaanyi nnyo nga teri akusobola kati Bemba yali mujega bw'atyo amaanyi gonoona omuntu n'alowooza nti asobola okukola nti buli kimu ng'asobola okukola ekintu kyonna wawangidde amayembe agawera akakaaga kintu naye yalina agage mangi ddala olwo empewo tezimubbirako nti myayi empewo nazo zikuleka bw'okola ebivve n'otuuka Katonda akuvaamu amayembe gano gakwataganira wane Katonda ebyo mu butonzi bw'ensi Katonda yatonda ebitonde ebyenjawulo waliwo gye bayita emisange eyo gye gikuuma ebitonzi byonna ebifo byonna nga enzizi emigga ensozi Katonda yassaayo ekyo bayita emisambwa era egyo gigambibwa nti yagitondera ebulemeezi emisambwa emisange kubanga egyaliwo okuva ku butonzi kati niwabeerayo abajaasi be ge mayembe geyatumanga okubonereza tebawanga mawange anti waliwo ge bawanga ne ge bawunda naye ate waliwo amatonde ewejjembe nga lubowa abo batonde ekintu abasangawo balubowa abayita kintu okujja kyemadde nerabidde okubagamba kintu yakola endagaano na buli maanyi agaaliwo era kabaka wa Buganda tafuga bantu bokka afuga n'empewo zonna kintu kigambwa yagenda buli waali embuga ez'emisambwa na buli yonna n'abikozesa endagaano ne bimuvunnamira ebigambo ojja kutufuga kyobola bwe yajja okuwamba yajja n'amaanyi kyobola Nfudu yasobola okusalako omutwe gwa Bemba musota ng'amulimbye yamukutta obujega era Bemba musota bamusalako omutwe kintu bw'atuuka bw'ati ku lusozi olwo buddo yasula mu nnyumba ya Bemba musota mu nnyumba ye yennyini okulaga nti akuwangudde musuze na mu kisembe ng'ekyo na mu kitanda kyo ne mukazi wo yasula mu nnyumba ekimanyiddwa nti yasula mu nnyumba ya Bemba ennyumba eyo kati bagiyita Buganda era kweri ku lusozi buddo bagitumira ddala Buganda tukone kitingo olwo Buganda kati tuyingiramu amaze avudde kintu atuuse Naggalabi awambye bw'amala okuwamba najjukira nti mu biseera muwawe webaddewo wadde tewali bukulembeze bw'amaanyi nnyo butuukira ddala ku bantu kubanga ku mulembe ku muse wa muwawa kabaka yabeerangawo naye ng'ate abakulu b'ebika b'amaanyi nnyo nga be bafuzi abaddala
Kati nga kabaka nga kabaka gyali naye ng'abakulu b'ebika abantu babeeranga mu bika byabwe ng'osanga ab'empindi bali bokka babeera ewaabwe bakola byabwe bwe baagala okuwasa ne bagenda ne bawasa ne bagenda mu b'emmamba gye bali ne bagenda ne banonayo omukazi ne bamuleeta ne bamugatta eno ewaabwe bwe batyo buli kika nga kibeera kyokka kyetwala kyokka era omukulu w'ekika nga bwakugoba mu kika oba tolina bwojja kubeera mu nsi ate oloopa oddawa ng'olina kufuluma nsi ng'olina kudda oba Tanzania oba mu bwakabaka bwa Wanga oba bwakabaka bwa Bunyoro ate naye nga bayinza okukuttirayo nga bagamba ekikugobesezze wamuleka toli mulungi. So kati kintu alaba ekyo nti abantu baali abakulu omukaaga balina amaanyi mangi nnyo nga ne bakabaka ku lulembe luli nga babagenda ku kitono nga ne bamala galina nga babatya ina abantu kyekiringa nebyofuzi by'ennaku zino eno kwata ku mubaka soka muweeyinga era oba okyali mu palamenti tebakuzannyirako bamanyi oyina abantu. Kati kintu n'agamba beyajja nabo kikaali tebannatandika bika n'abaga mu kaseera ako ng'amaze okuwamba asuze mu nnyumba ya Bemba musota mukole ebika ne bagenda nga abamu baali batandiseko okukola ebika kati agamba no bazze nabo mu kutambula okwo bagenda nga bazaala abamu biki kwanjuka bya myaka 12 ne bazaala kati bikinaga kati mweterekere ddala mubeere n'abakulu b'ebika bennyini na biki nga bali bwe bali kati bwamala okukola ekyo nga bonna n'abakakasa nti beetegese bulungi kati n'akuba olubiri gye bayita ennono busujju magunga kati bwakuba olukiiko olwo yayita buli musajja eyali amanyiddwa ow'amaanyi mu nsi n'ayita olukiiko olwo eyali sipiika wa Buganda yakyasoose mu byafaayo musajja yamuyita Bukulu yamujja Ssese Bukulu yalinnya lyato yaliva Ssese n'ajja n'ekintu mu kulwana n'amutuuzaawo n'akulembera olukiiko olwo kintu bw'atuuziza olukiiko olwo buli musajja yenna yali abakulu b'ebika bonna bali omukaaga n'abayita kati ne bano bonna be yajja nabo 13 ebika byali nga 2 nabo buli omu nga buli kimu n'omukulu waakyo nabo nga bali organized kati omu najja nabo ne bajja omukulu wa buli kika bamazige bonna ab'empologoma baani bonna batuula awo mu lukiiko kati ne batandika okuteesa n'agamba ensi eno tulina okugigatta tube ne sisitimu etufuga ng'ekuona ku bulamu bwa buli muntu okutuuka wansi erina structures kati structure awo mu lukiiko olwo ekifo ekyo ne kifuuka nnono olw'okunonooza nti kintu yasooka n'anyumya ebyafaayo okuva ku butonzi kujja oli kintu kuva ku tonda okuva ku kintu eyaliwo ku butonzi bw'ensi agenze ku luse lwa tonda anyumiza ebyafaayo byonna n'agamba kati bwe muwulira ebyo byonna twetaaga okuba n'enkyukakyuka ey'omuggundu tutandika okuba n'abaamasaza abamagombolola bikinga obukulembeze yateekawo bino byonna ne babiteesaako mu lukiiko olwo tiyali mugezi yaleeta bano ebika bye yaleeta nga bangi nnyo kubali omukaaga ekiteeso kye yayisanga bamuwagira akodyo tekavudde leero tekatandise leero ako kubanga gwasinza abakiise mu lukiiko kavadda nti olina bintu byakubala olina okubala kati bali nga ne bawakanya odde alina emikono mingi nga bawanika ne bawagira ebiteeso kati mu lukiiko olwo mwe bateeseza ku constitution yaffe etawandiikibwa ze nnono ebintu omuganda byakola nti omuganda awasa tulina constitution etali mu buwandiike naye nga buli muganda yagimanyi towasa mu kikaakyo n'ekyannyina n'omuntu yenna akulinako oluganda nti omuganda yeeyisa bw'ati ebyo byonna ne babirambulula emizizo gyaffe omuganda n'engeri gyakwataganamu ne kabaka kubanga mulweri mu luse lwa tonda abantu bebalanyanga nga boogera nze ni muzzukulu wa gundi nga bakoma ku jjajjabwe ow'ekika kati kintu watandika okugamba era ono yangatta ku Ssaabasajja kabaka awo wekijjira okugatta ebika
ne kabaka. Kati kabaka mu lukiiko olwo n'abagamba kati okuva naye nze Ssaabataka kubanga mwenna muli bakulu b'ebika muli bataka kati nze Ssaabataka kino wekigira mukulu wammwe ekyokufuga wekugira nti tulina kugendera mu lulyo bwe luti oba ekyo kyodde ekyo nakyo awo wekigira mu lukiiko olwo abakulu b'ebika kigabe baakuba endagaano ne balayira nti tebalikkiriza atali muzzukulu wa Kintu kufuga nsi eno. Kati olwo tutambulidde mu Bwakabaka tuyingira layini ya Kintu era mu lukiiko olwo lwennyini n'agamba tubadde bwe ntambudde eyo gyenzije bana gye tuvuddeyo yenye gye tuyise Mbale paka mu Ethiopia tugenze tukuŋŋaanya abantu bangi ab'emawanga ag'enjawulo naye ffenna ne tusaawo okugoberera omugendo gumu nga tukkiriza mu kintu kimu n'empisa ze zimu. N'olwekyo ninga omuntu agenze mu nku okutyaba enku ngenze nnonda enku n'enzisiba wamu mu Muganda okuva na leero buli omu ofuuse Muganda kubanga twegasse abantu bangi ne twegatta wamu. Agambye abantu benkuŋŋaanyiza mbadde nga akyaba enku n'enzisiba wamu mu Muganda. Mu Muganda Omuganda ogwo ye culture z'empisa ez'ensi eno gye tugenda okufuga gye tugenda okweyagaliramu era kati tuli mu Muganda era buli omu wano afuuse Muganda era mu bungi tunayitibwanga Abaganda era ensingi wadde erinnya Buganda nga ndijja kujjajja kitange Kabaka Buganda gwe mwayagalanga ennyo yayagalwanga ennyo abantu wadde kaze tumaliriza naye ate kabadde kiriya nnyo n'ozali yakitegedde oba bangi babadde bagamba Buganda ava mu kuŋŋaanya Buganda bw'abantu anti kibadde kijjayo tekitutuusa bulungi nnyo ku kituufu ne wano kintu bakugamba tuli wamu mu Muganda abantu bajja kubeera Abaganda mu nsi ensi n'agibbula mu linnya lya jjajja kitaawe Buganda so si Obuganda bw'abantu Buganda yali kabaka kati ensi tugibbula mu taata we Buganda kubanga Buganda yali ayagaddwa nnyo abantu. Lowooza ali eyo tufunye bulungi kkiriza bwetutuukidde ku Buganda yavaawa erinnya lyatuumibwa litya Buganda tubeere nga ne leero tukusiibulira awo nkujjukiza senga obeera ng'osubscribinze wekirikingako bukirikinzi bw'oti osubscribinge layikinga kuwaako oyo kijja kuba kituzaamu amaanyi okwongera naffe okusima ebyafaayo bya Buganda n'okwongera okusomesa ate abalala sheyalingako commentingako kyonna kiwandiwulidde nti kiyinza okuzzaamu omuntu abeera akuyigidde ebyafaayo ng'ebyo ndowooza bibeera bimuzzaamu amaanyi singa oba nga okikoze kansabe munange abeere nga ate naye abasiibula ndowooza tujja kuba nga ale tubasimbula awo omulundi oguddako nga mbasiibula mbakubiriza ffenna ng'abaana ba Buganda tufeeyo nnyo okumanya obuvo bwaffe buli muntu agenda anoonyereze ku bajjajjaabe abamanye ate yenyumirize mu kika kye era tubeere nga tugenda mu bika byaffe ne tubeerayo mu nkiiko ne twenyigira mu mirimu gy'ebika byaffe ate n'abaana baffe tubayigiriza olulimi lwaffe Oluganda n'ebyafaayo byaffe ensi yaffe okudda ku maanyi gali ge twalina ge tuseebengedde kanti Katikkiro tugamba nti tulwane Buganda okugizza ku ntikko tugizze ku ntikko na kumanya kubanga abantu bange basaanawo lwa butamanya. Sijja kwongerako wabula nja kwagaliza kubeera bulungi nze Disani Kyeswa beera bulungi kankuteera awo akuuma atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.